Mu kiseera kino ng'ebula ssaawa busaawa bannayuganda okusimba mu migongo gyabo be bawagira ku bwassentebe bw'ebyalo okuyita mu kulonda kw'okubaawo olunaku olw'enkya. Poliisi evuddeyo n'erabula abo bonna abalina enteekateeka ez'okutaataaganya okulonda kuno nga bayita mu kukola effujjo. Twagala okulabula abantu nti one, tetukkiriza processions era twagala abantu enkya just bagende bakoleki bakuba akalulu kaabwe basimbe emabega wabo abantu be bawagira. Sekama wa poliisi mu ggwanga ACP Kituma Lusoka asinzidde ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire n'asaba abeesimbyewo bonna okugoberera amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda n'okwewala okweyambisa ebibinja ebikoze by'effujjo ng'agamba nti abanaakwatibwa bonna kaakubajjuutuka. Waliwo abantu abatiisatiisa bannaabwe n'amakinga sure nti ateekawo embeera nti abantu batya ogenda okusimba emabega w'oli. Waliwo n'abalala abajja ne bakifeesi bakayuwe batera kukiyita kukayuwa. Abo bonna tujja kubakolako ng'amateeka bwe galagira. Lusoka akakasizza nti poliisi yakuwa obukuumi mu buli kanyomero k'eggwanga. Ono era ayogedde ku nteekateeka ya bulungi bwansi ow'obuwaze eyatongozeddwa ku lw'omukaaga oluwedde n'agamba nti yatambudde bulungi okuggyako abasirikale baabwe abatonotono b'agamba nti abaasiiwuusa empisa. To a large extent kwagenda bulungi nnyo. Obumulumulu obwalimu ne keesi eyo gye twaregisteringa ey'omusirikale eyali akuba obuswanyu ku muntu wa bulijjo. That's a very unfortunate situation. Era ensonga eyo eri mu mikono gy'abakulembeze oba abakamandas bagikolako. John Maido yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.